Kino kiddiridde omulango gw'abamalaya bano okufuna emirimu emiggya okusobola okufuna obulamu obupya. Bano baludde nga bakaabira abakuumaddembe n'abayambi okulanga abayamba okufuna emirimu emirala okusobola okuleka omulimu guno. Leero bano basisinkanye n'abakola ku byokwerinda mu Makindye, omubadde poliisi n'abalala. Akola ng'omukiise wa Pulezidenti mu Lwaga Division, Deborah Mbabazi, bano abakuutidde okulanga bayiga emirimu emirala mingi okwebeezaawo okusinga okwenyigira mu mulimu gwe bamanyi nti kumenya mateeka. Tulina okubuulirira nnyo n'okulwanyisa. Yes, tuyinza okukikwata nga tubuulirira mentoring naye n'okutondawo engeri abantu gye basobola okwebeesaawo. Ye RCC w'e Makindye, Henry Kitambula, bano abasabye bulijjo okufaayo ennyo okuyamba poliisi nga baloopa obumenyi bw'amateeka wano okusobola okwekuuma. Abakuutidde okulaba nga bafuna ebyokukola ebirala okusobola okuleka omulimu gw'okwetunda. Abantu bano beetaaga okuyambibwa naye ng'ekisinga obukulu kye tubagamba fe abakulembeze nti omulimu guno gumenya amateeka ate ekyokubiri omulimu guno teguweesa kitiibwa. N'olwekyo mu nteekateeka gye tulina kwe kulaba nga tubagamba okukola CBOs babe nga basobola okufuna mu programs eza gavumenti nga CDD, abasobola okulunda baweebwe ebintu ebyokulunda. Yakola ng'omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ku poliisi y'e Katwe Jackson Boogere agambye nti bano bagenda kutwalibwa bafuuke ba crime preventers okusobola okukuuma ebyokwerinda. Recruiting okubeera ba crime preventers kitegeeza nti bajja kutuyambako okuziyiza obumenyi bw'amateeka. Ye omukugu mu kitongole kino Dana Natukunda asiimye ekya poliisi bano okubawa ebyokukola kyagambye nti kigenda kutaasa obulamu bwabwe.